Nalabye omuvubuka ku TikTok yavumye maama wa Gravity. Eyaweebudde n'avuma maama wa Gravity omutujju. Ebintu ebyo mukola bavubuka mmwe mweddeko. Baba atwala ku poliisi bwe muvaayo bwe mukomawo bwe mwewaana. Njagala okwogera ebigambo bino nga 5 Sebutemba 2023. Nalabye omuvubuka yavumye maama wa Gravity ku TikTok. Bavubukamu abamu muli ku TikTok awo muvvoola abantu. Muvuma abantu. Bwe babatwala ku poliisi ne muvaayo ne mwewaana. Ebigambo bino mbyogedde nga 5 Sebutemba. Kummwe kuliko agenda okusasulira omuwendo. Mbabuulidde. Bavubukamu abali ku TikTok. Kuliko agenda okusasula omuwendo n'obulamu bwe. Osobola wano okuvuma omuntu. Naye weegendereza ani gw'ovuma. Omugenzi Isima singa waali. Yagenda n'avuma minisita omufu. Neerabira nti eriyo abalamu abaali basigaddewo. Abantu bemuvuma balina abaana mu magye. Osobola ovuma maama wa Gravity n'omuvoola ng'olina n'abakubira enduulu n'ovaayo ne weewaana naye enkulayirira amazima ga Katonda mu ggulu omuntu ajja kukola ekintu. Omuntu ajja kukola ekintu. Muve ku bazadde b'abantu. Omuntu yenna ku muzadde we atabuka. Muli baana bato muganya okwebuulirira. Munoonya amannya naye muganoonya bubi. Kay maama wa Gravity gwabadde ovuma yali akoze eki? Baba batwala ku poliisi nga muvaayo mwewaana. Ngera mutandikira we mwakoma. Enkulayirira amazima ga Katonda mu ggulu bino byenkubulira nze Uganda ngimanyi. Bino mbyogedde nga 6 Sebutemba. Ku bavubuka mmwe abali ku TikTok kuliko agenda okusasula n'obulamu bwe. Bwe mba temulekeddaawo kuvvoola famire z'abantu. Ovuma maama wa Gravity yali akoze eki? Munoonya amannya naye enkulayirira ebigambo bino biwulirize bulungi. Nze Junior nzize nga njogera ebintu. Ne bituukirira. Era abamu ne bampeerako n'obujulizi nti Junior yayogera. Nze nnyenda okwogera ekintu. Nga mmaze okukitegeera wajja kidda. Bavubukamu abali ku TikTok omwegenderezi. Osobola okumanyiira omuntu ne mujje famire z'abantu. Mujje bamaama b'abantu. Tomanyi oli gy'avudde na maama we. Omuntu anakola ekintu si yoyo goba osuubira. Gravity ayina baganda bobamanyi. Ekizibu ky'okuweebuula ebyo bye mukola ebyo ku TikTok ebyo. Ebyokuvuma bazadde b'abantu tojja kumanya agenda kutta. You will not know who will put you down. And twakirabako ku Isima. Nobody is immune from death. Eno government gye mulaba nkoowu. Nkoowu. Muve ku famire z'abantu bavubukamu abali ku TikTok. Era mpulirayo abamu abaana beetaaga lyabu teri lyabu beetaaga kufa. Mwe abaana ba TikTok mubasonyiwe ekiseera kituuse. Mbabuulira. Mark my words. Time has come, they are going to act on you. Ojja genda ovume maama w'omuntu ku TikTok. Onoonya likes, onoonya shares, bagenda kutta ogenda kufa. Ogenda kufa. Kwanze mbirabyeko n'amaaso gange. Munyigiriza abantu. Osobola okukola erinnya mu bulungi
naye ekintu ekikwatagana n'okuvuma maama w'omuntu muzadde w'omuntu n'omuvoola oyina omukisa nti wavumye wa Gravity naye ogenda vuma yogu wowoza Gravity adde same ogenda vuma y'omuntu ogu anaakutta wano ku social media osobola okuvuma buli omu nolowooza tokwatwako ne Isima bwe yali n'omugenzi Isima we yali naye ovuma ogu yakuteeka mu ttaka ne gavumenti nebulwa weetandikira okunoonyereza mutabani wa Nadduli ali wajjakana mwabavubuka mwe abali ku TikTok nga tebannababba ku biranduulu their examples nze nsaasira bazadde bammwe bino mbyogedde nga 6 Sebutemba kumwe kuliko agenda okusasula bino mbyogedde nga 6 Sebutemba 2023 video eno mugitereke munambuulira bavubuka mwe abali ku TikTok abagenda maaso n'okuvuma ba maama b'abantu novayo n'ovuma maama wa Gravity n'omuvoola n'omukakanya mbonoonya likes ogenda fa you are going to die